gwe kulabe n'amajjo ddawa bakutumye omuniga bano abalina emize egibbako obwana ssente be batumye kati wonoosanga ng'onziriza twala eri kumpe gyabadde sire omune yayembwayo kati agenda okola akabuze n'atandika omunigana wawe mama nyaba ofudde nze sikirabanga yamala kirabanga yamala kiraba mama bandeka wawe mama wawe kwebbisabisa tugende maaso ogenda okwetegereza kumbe mulirwana azze kuyomba yamugamba gwe nnyabo si wakwatusula ku mizigo gyo ndi bwala bunajja nga tumanyira abaana baffe naffe twazaala abaana ekyokusula ku mizigo gyo nekitegeeza tumanyira wawulidde gamba Teddy yesonyiwa omwana wange kaakati no Teddy ye alinga yalwala olugono azaala olwokuba nti gwe ndio omwana wange nabeera nga alinyira mwana wange amugambe sika kuba ni gwe Land Road abano omwana wano obeera nga kwiza omwana wange nze kinatuka kyonna ku Teddy tobuuza gamba Teddy ave ku mwana wange mukazi watwalabira ddala omwana ebizu byamuleetedde biyitirivu ku Teddy tombuuza tonyumya ddalu naffe twazaala omwana omuyigiriza empisa nowe namuyigiriza abo be bapangisa ab'oku mizigo ono ye Land Road mizigo namuneeba nsonyiwe mukazi watunga naye nsonyiwa tugenda maaso kahano ono munywanyi yamugandi wabula mwana gwe soko gye bangi bonna abaagala Tina ababe nga abajjanja b'ensusu nakuleetera banne mwana gwe ng'onyiriza abantu mibiri buli omu anyirira ennaku zino ajja mu Tina Beauty Center tugende maaso nga mga banneekulikayo yali akyabeera eri mu myala yafubutuka yabeeranga eri simanyi masanafu awawo ne masanafu abaana bali batya oyogedde ku baana mwana gwe oyogedde emirimu gibadde si mibi era bakasitoma babadde bazze bamutambulirako yakyusa eyali akolera mu myalo eri yavaayo kati waali wakolera walungi tugende maaso kiki nkugambye nti emisango tegiggwa wano nsasudde emisango gya Teddy nempulya nga akoye ku ssomero omwana kyekizibu ekisooka ziyita na punching bag abasomesa abo abavuma n'abakonkomula bwati njagala olabe ku kyalo kwe tuli banneyiba baatukoowa bw'otanga mu nyumba nga nyumba naye ogamba nyumba na mujja wange nkugambye yoyo Teddy omwana oyo nga muntu emirimu gyatereera naye kikyasinza oleeta obuzibu ye mwana gwalina ewaka ina sisita wange omawe omumanyi omwana lalu waliwo pasiteegi yamutwala kadi yamugamba ni olaba ono mbu yamanyi bapasita basabira abalalu oli pasita alina ekigambo kya Mukama akukuba buvanjiri notowolokoka eddalu yamugamba ni oli omwana nga yagaana omusabira buli omugamba jangu tusaba ataama alinga ntalumbwa omuntu gyayinza okusaba omusaba kadi netereza Teddy oyo yamugamba tewali ayinza kutereeza Teddy Teddy ye muwala we ekitegeeza Teddy abaana bayitibwa ba Teddy babeera bazibu ine namba ya pasi yamugani gwe tofaayo ono pasi amuyita butalemererwa kadi ng'amugamba leeta essimu nze nkuteremu enamba ya pasita ebiseera bisinga abakyala gye bakolera eyo bagye babeera bawangaalira gye bafuna emikwano egibawabula n'obatereza mu layini oba okubyonoona buli kimu kiri mirundi ebiri kale nno bino ebikolebwa ku Tina Beauty Center biri bazijjanjabira ddala ensusu bite bagipepeta ye mukyala gye yakolera nagambye Tina Beauty Center yo mu byala ali weeri ng'ovudde mu bya firimu egenda mu maaso kati aba ali awo jangu eno kalibombo yayise ekiwala kye kino kinankanike yamuga ndeka nawe nakutekedde ne nange lero mbadde saagala nkwekira yagamba talemwa yamuga nze nina ssente nze nawe buli kimu kyonna ekizibu nja kikumalira naye gwenza okumalira ekizibu nga ye toyagala kulayi kandi onjawula tekiba kyabwenkanya owulidde nange nkuwa ekyenkuwa naye nga naawe olina kyogenda okubaako kyobaako kati nga mugamba nkuwadde ekirabo tugenda onjawule kwendi kikino simu nkoyini njiraba simu oyina lisiiti yayo affe tuba ne lisiiti linda
kumbe bannakyalo bw'abaaguza essimu awandiikako erinnya lye bw'abanga yinna kityo at least asaako naaki kati ng'amugamba essimu eno ogiraba olabika gwe wansindikira abayaayo abaaginona naye bannange musajja gwolire okumanya oli mubbi gwe nga waŋŋamba nti omwezi bakusasula 600 oyinza otya okuba ni waguza essimu ey'270 sigiziza leka naye bamuwamwe twala eri nyini gulabe mbadde ndi bubi bannange Kama Katonda makisiyambiddwa nimbulira njagala nakulaba mbuzi nze njakukwata embuzi nja kuyisa bubi enva awulira ali si bulungi kaakati pasita nga bamuleeta kati ng'amugamba ni olaba tetwetaaga tukabuulire bya Saara yono pasita gwe baleese kati ngono gwe batumye okunoonya muganda we tamulaba kwenti ali mu kisenge kwenti taliiyo bagenza onoonya omwana omusabire abantu nabamu omugaja tugende nkusabire ajja omwana ono alazeewa nga pasita yakatuuka omwana n'abwaka akubye siriki malembe bwe buzibu bwakugambye obw'omwana ono kati keekwese kadduse baba buze mumuleke nja kudda musabi ebyo n'ebimulimu bijja muvaamu agamba jini agamuwamba agayingira mu bulamu bwe gajja muvaamu tujja kumusabi ajja kutereera kuba ffe tuliwo okuweereza katonda yatuteekawo okusobola okukakkanya abantu ngaabo laba so kuva mu maka muno sabiddeko kati ng'agamba nimumanyi oyo omwana ebyo byaliko asaaga tujja mumufuna bw'abanga olwaleero asimatuse Saara ffe tuwemboke tusabe omulundi oguddako Mukama atubeere kaana kano ono naye asigala tateredde oba kali saidi ki kaana kano tusabe singa kajje Saara n'ekakwata ono asabirira kimwe Saara ekawujja engwala naye nga si kangu nga bagamba Saara kyekyokulwanyisa ekisooka aswala tugenda mu maaso kati akaana kano kalina entambula gye kalina abasinga mu nju gye batannamanya gwe mwana gwe tekakyatambula kabeeya bubeeya I'm asking you, where have you been? Kati ng'asooka kabuuzo obadde ludda kwenti tewetaaga kumanya wonna gye nva toyina kumanya laba omwana olabe n'emyaka olabe engeri gye gyanukula bulakanyeemu gye sitegedde ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebibeera mu bulamu bw'omuntu naye nga bubonero okulaganya alina ekimutuddeko ekitali kya bulijjo naye nga bwe tuba tujjukira bulungi taata bwe yagenda okukaabira ku musawo muwala waave mu maziga bagamba balina otteekayo ekitebe kwe banaatuuza ekizibu kyabwe egenda mu maaso kati ekizibu ekyo gye baakituuza ye muntu yennyini yafuuka ekizibu kati nga takawa amateeka yamugamba tulina okusabira ebyo byoliko osaaga etteeka eryokubiri buli ekigenda mu maaso maka muno olina kigondera nze nnyiniwo ye gwe nnyini maka kati kamugamba gwe nnyini maka si gwe nnyini nze bw'obanga owulira kyasobola kubeera nga tosobola kubeera wano na mpisa n'obehavinga ng'omwana yeeyisa ojja kuddayo mu kyalo ewa jjajjaawe empisa zaabuze yagezaako kakanga ssebo kamugamba ni olaba tugenda maaso yamugamba ebyokunzeyo tebinkanga yamugamba ngenda kutola bakusabire kwe ninze pasitawo mugambe saagala kunsabira kwe ni bajja kusabira mbuko kamanyi okwesabira ne bweba kasita iyo nene eringa ya panado sikia yakanda kakatabukira buli wookatabukira kanyuka bunyoosi yagamba kale Mukama Katonda tunuulira omwana ebigambo ebiva mu mwana ono ne bazadde bo singa abadde bakyali balamu
yesinga bakwate kubo ne badda mu bulamu ne bakutunulira ng'oli bw'otyo mazima bayinza okwesemesa oba okwagala okudduka okudda gye bavudde. Tunulira omwana ono atalinaamu ensa Mukama Katonda. Ate naye mukazi wattu ebintu bye bisinga bya mirembe naye ate akalaaca ke kamwetoolodde oli baamusaamu nabbambula alimu ekibambulira ye nabbambula. Nasabye nzaagala nnyingire mukulu okuwajjete. N'avaawo obusunga tebunnamukwata kuba ayinza okkakuba n'akaabyayabya konno nga kafaayo. Kumbe buli kadda mu kisenge kyako kaba kawuzuumya kalimu amaanyi kalimu ekizibu kaako paasita kalina tulansipooti waako entambula gye katambulamu ne kalumba paasita. Gwe kigwe kikiwungo okale katunula ng'ebbango. Gwe kaana gwe Yenza dadi omwana gwe wawadde buza okusabira. Laba ekizibu laba ekijja nkunene kadi bw'obanga yegwe Teddy nemba nga saakusabidde nze nkusabire. Yegwe wa Madamu Tina. Kati kye tulina okukola kwe kusumulula essaala esiguukulula emyoyo emibi. Osiguukulula gy'ani? Gwe wagireeta gy'osiguukulula. Gundi gwe omanyi kye weeripyeko. Ebyo sitaani tayogera wali Katonda kuba Katonda eŋŋumi ebeemu sitaani gwe sirikanyamaza. Toddamu kwagala bya Katonda wo ojjagalamira ate kennadda kenzije. Ebigambo ebikavaamu binene okusinga abyogera. Ine banange sitaani akozesa kati ye ng'amanyi mutonzi gwe kaana gwe manyi nja kujjira oluka essuula zonna tosobola kuwona male nokebera ndabe awali abatume n'abaluumi maloko wano we nali nassa eby'abaluumi laba ekiri mu nju kaakano tekakyatambula kabula bubuzi kati kumbe ssebo bamaze omukubira Maama Tina. Mbuuza wafuluma kano kagenze ne kalaba paasita kati abuuza bwe kaayise naye ngoloza katambula katya kalinga kimyanso n'okagamba kati otambulireko mu transport waako okinnyonnyoka ogambye ki? Nasonyiwa ekyo sitogenda kukikola kuba nsuubira olina amatu era ompulidde buzimu. Kyekwogera tekakiddemu ana amaka yagawamba. Kino kigenda eri abazadde. Omwana yenna gw'otunuulira nga booti ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye bigumu sooka okuba ettooki awali akazikiza olabe ekiriyo. Tugenda mu maaso. Ssebo yagamba mbu ye mugezi nnyo n'okusinga omwana w'omuntu. Kati kyagala okumanya nti oba toli mwana wa muntu gw'oli ki? Kiri gy'oli oba ndi mbwa oba ndi mbuzi oba ndi ndiga kiri gy'oli okitegeera. Kyonna kyakayita kye kasazeewo genda nakyo. Teddy watandika katemba woyo ku ssomero wuuyo mulese ne wana waka omusomesa yali akagundamu yafa newa pasita kalekeka omusomesa ke yamala okufa buli kimu ekyawo kakira nti kyatereera naye ng'ajjukira pasita gwe kaalumbi ayagala kusabira otereere tunolera odde mu mbeera z'ez'omuntu. Ekituufu kiri ono tebamanyi nakyatwala musomesa wa academics abire ekiri mwana ono kinene pasita kusabira otereere. Waba ayagala kusaba asabire famire n'ebizibu bye nawe oba oyagala genda yakusabire. Oyo ye mwana buli woleeta ekigambo ekikaluba aleeta ekiringa ejjinja bw'oleeta ekikaluba nga kikyejjinja ng'aleeta ekizitowa ng'olwazi. Oyo aba awedde nkugambe nibo bandibadde busatu bukawe buti abaafudde. Efirimu egenda mu maaso. Tokigezaako n'olunaku n'olu okulowooza nti nze nkutya. Tompita buli obwana ku ssomero bw'osiiba otuntuza bw'osiiba okuba bwe wafuna omupiira olukulaba ne bukankana ne budduka. Nze si bwendi kubanga nsobola okukukuba wenna ne nkutulisa mwana gwe. Olwo luyimba nduko yenkuba kuba mulufuuse luyimba. Waliyo olunaku lwo olaba omwana akolako effujjo mbu oyagala omukuba kumbe waliwo ekimutuddemu kyokuba. Enzo owuzuumidde ne ku musajja wa Katonda. Omusajja abantu bonna gwe batya
naye bannange osanga ng'ono ataliko akalaaca kobe ng'oliko ennyamiishwa eyenkanawa mulimu abatayagala mmanya bwakuba omuzingo oyo ne birema ekyajja n'akabazi n'omutambala n'oyimirira mu maaso ge n'omugamba kasasiro oyo kyeyeewuunya omwana ono yageri gyagenze wa pasita nkugambye genda mu kisenge kyo kakutte kuboneka gende wa pasita kamugambye bingi biti kali yakagamba kaveewo ne kagaana kwoyo gwovaawo kati wasaba jagala olabe waliwo abantu abalina ebizibu naye nga biyimiridde ku baana kali bambi kyeyakola nga alumba pasita ensonga endeese pasita ulira era bulijjo gye tubadde twogerangako ey'omwana Teddy uliriza nnyo wano pasita ng'ogyeko okubulirirwako pasita ate gw'oli muntu wa kitiibwa oyogera n'abantu ab'ebitiibwa bangi gw'oyogera ne bapulezidenti ba MP n'abalala bonna abagwa mu bitiibwa ebityo pasita tekyali badde kya buntu butegeevu omwana lino ejj'obujji lino Teddy okujja n'akwesimba mu maaso nayogera kasasiro oyo guyinayina gwe yakugambye pasita baami nsaba omusonyiwe ku lwange nze pasita njogedde naye era ne mulabula ne mugamba nti olunaku lumu singa agezaako n'akiddamu olunaku lumu pasita banange ngenda kwata Teddy oyo nja kumukuba bajja kumunzijjako bujjanga musi tolina kumukuba Teddy muntu mulungi era mukwano gwange naye obuzibu buli kwejo emyoyo emibi egyamuwamba naye nga ye talina buzibu eyo yensonga lwaki tetusobola kulangirira lutalo eri omwana w'omuntu yenna wabula tulangirira lutalo eri ensi y'amasitaani ejjudde emyoyo emibi amayembe amalogo n'ebyo ebizimuzimu bye tulangirirako olutalo tolina kumukuba kubanga ekyo tekigonjoola buzibu naye tofaayo mpola mpola ajja kutandika okumanya Katonda era ajja kulokoka pasita kale ng'ebyo byonna obitadde ku bbali era sirema kwongera kukwetondera pasita nsaba kunsonyiwa kale waakiri sonyiwanze bange sonyiwanze kulwa Teddy aliikirira wuli emirembe mu mutima mmanyi kikyenkola era mmanyi tujja kutuuka gye tulaga ogwo gwe mulimo gwaffe Mukama Katonda yatufukako amafuta tusobole okubuulira ekigambo ki eri emitima egimenyese tusobole okugiyamba okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Yesu Kristo tiyagiriye abantu balungi wabula yagiriye abantu nga Teddy basobole okulokoka era babeere baddembe. Naffe tulina kye twenyumirizaamu kuba ne Bayibuli etugamba nti waliwo erinnya eryatuweebwa erinnya eryaweebwa omuntu okumulokola era nga teririnnya ddala lyonna okuggyako erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu egenda baaso era oyo yekka agenda okulokola Teddy. Luno lufuuse lutalo ekyo ekigambo pasita ng'amaze kinyonnyola omukyalo ono banaye simanyi kyakola pasita naye ekigambo kyo kyamaanyi egikulemesezza okufumbirwa pasita atandise kuduula buduuzi gyomubwa ekyo ekintu tugenda kusaba omuzimu ogutuddemu oli we gunaagenda nawe ogwo gwe muzimu era oguganya okufumbirwa era gwe muzimu ogukulemesezza okuba n'omuntu omutuufu kuli munda uganyulwamu ogwo omuzimu tujja gugoba kale pasita kale eyanziza nnyo pasita Mukama akubeere aŋŋambeere nga yeeyongerayo twagala tumanye kyekiyinza okuddirira agende maaso katuba tulyawo nga kinywanyi kye kii kino obanyiriza sizoni eno kalinga mugambo wayi abadde ekiro bamukubira amasimu tagapiikira ate ng'ebizigo biraka bituuse oba olina layini endala omukubireko wuuyo ali ku mirimu gye wali eri okola bukozi wooda ekizigo kikutuukako okola bukozi wooda kizigo ne bakikuweereza naye gwe bagamba okuweereza ebintu by'abandi
n'okuba amasimba laba bwode yasembeyo yatuuse ebirowoozo alina bingi owange akaana kafuuka ekizibu omwana yafuuka ekyambika kubanga ojjeko emisango emingi ennyo gyazizza ku ssomero gye nsasudde gy'otobala nga wazze ku bbali n'owuliriza ebigambo Teddy byanziramu osobola okulowooza nti waliwo omuntu amunsinga anziremu obubi bwati Teddy omwana omuto Teddy gwosobola okukwata omuggo n'obonereza Teddy yakufukidde ekizibu laba waliwo ekintu ky'ogamba muno nti kino kyekikulemeseza okugenda mu maaso ewuwo n'agamba kino kekijja okukola naye nga siwali yamugamba niye omwana omulaba singa yali wange nze bandi munzigyeko nga talina biwoowoolo n'akamuli ebudde kabuyinyabula olunaku lumu njagala olabe olunaku lumu nja kukwata Teddy ali mu kukeewerera lumu ajja katta bussi nini ebyo bibyo yamugamba buli kaseera ogamba lumu ndikuba omwana naye tolina kyosobola okukolawo oli awo otunula butunuzi omwana nga wakujagalalako kati azimba gatalanga ssekoko gwe beera awo otandise otunula nga yalabye omuyeekera ku lw'okuba olina ekigulumu ekyamera mu nju ewuwo kyotayinza kukwatira nkumbi kusimula kujjawo ono tayagala munyumiza kasasiro oyo ye yakoowa ebinga zamba tugenda maaso nagambye kutuusibwako Tina Beauty Center oba Tina Beauty Clinic ate nga bannaffe bano basanga bulungi nnyo wali ku Park Nkadde Mall naye nga firimu zigenda mu MK Majestic Plaza level eyokutana edduuka liri namba 8 wamu ne ku Discount Mall firimu zino tuzikutuusako bulungi nnyo era buli lwammande tuba n'ebintu ebipya twagala tumanye ku mulundi guno ludda wajja biggwera wali eriwo yalokulakandi kwegamba olabikandi bakutereza olususu bannaye kufaananako embooseero oba emboona wekiggwera awo kakano tuba tuli awo nga waliwo waliwo ayingiddewo genda okwetegereza omukyala ayingidde azze munyiika avumuuko kati agamba yala kulaba Tina oba mutyala Tina nga mugamba atulire wali eri nina omulaba olwaleero emirimu gigenda maaso abakozi bakola buli kimu kiryoke kali nga bamuyitako abadde alina bajjanjaba kati musomesa naye biziganga wano era abadde alowooza bye bimuleese badde bagenda bimuweereza mbu kumbe leero omusomesa azze yomba ate singa bigenda obubi ayinza olwana n'avuma nze mistress omulamba kakati nno omwana teyakomye mu kumanyira baana bato banne ne mistress yamuvumye ate kabuze katamuyiseemu lwakuba ate ekyogera ayinza okuba yakubiddwa dda kali akaana kafuuse ekizibu kwegamba yabafula mipiira asamba buli lunaku tunuulira omwana wanna bakyatawulira omusomesa omukulu w'essomero atuukira okujegere ku nsonga eyo namunayita saasira munaye omwana twazaala omwana kwali kuwona bugumba naye twafuna ekizibu mwana kyoyogo waluleeta nyiwamu wano ngenda nenkuyitira nenkutumiza onano n'abaana bo dereeva bamugamba nemugamba namugamba nigenda ogabe madamu Tina gye twogere ku nsonga z'omwana teyalabika kati omwana kino kyekintu kyafuuse si kirungi omanyi mudde nnyo mirimu ne mwerabira nti emirimu gye mulimu wadde gye gibalabiririra abaana naye si buli kimu nti kyekiyinza olabirira omwana essente si ze ezirabirira omwana okusinga wabula n'obudde bwo gwe omuzadde naye ono ssebo naye awaayo obudde ng'omuzadde omwana n'amubuulira akaana ne keekyanga ne kajula n'okumugalamiza
ate tomugoba munnange njagala olabe tedi mwana muto enzanyo kankuwulire mukyala Tina bw'otayitayo ku ssomero omwana wange namuti kamuzze wano neddadia tekituse ku ekyo kati yamugamba balina okulayi kandi balabagana ku ssomero balina okugonjoola omwana kati munnange gwe bwona omugoba ku ssomero n'omukwata yamugamba niye omwana tomugoba musomesa abadde azze ng'akalamusa agamba akaana agenda kukagoba mukwano ngenda kubanga ono yamugamba tokagoba nze nno naye bw'otajja ku ssomero mukyala Tina ngenda kutika omwana wo muzze nedda nnyabo omwana atufuukidde ekirala neyanziza nnyo mukyala mistress naye nga ngenda kujja ate era nkukakasa nti ngenda kukola ekisoboka ku ttedi omwana n'atuuka n'okugobya abaana ku ssomero kwegamba abaana bazadde baba bajja ne babajja ku gundi ne babajjawo ne babatwala lwakuba mwana omu bwati tugende maaso nalaba essomero nsigaza kalu lwa mwana wo nsonyi wanze mukwano bannange nsuubiza okutereeza byonna ebisobye mukati mukwano nsabayo akapisa mukyala Tina nziramu nkugamba bw'otajja ku ssomero omwana wo ngenda mugoba ogenda kumusanga waka nedda mukwano ngenda kutereeza ebisobye byonna mukama wange omwana anfuukidde ekizi omwana anfuukidde omwana neba mukyala Tina nkusuubiza okutereeza musomesa yataama yitayo ku ssomero bw'otayitayo omwana ogenda musingana wano kale nyabo ngenda kujja ku ssomero nyabo tugende maaso ebintu byongedde okuba ndi si birungi kaakati no dereva kuvuga naye kenyini yasoberwamu olwolumu tugende maaso kadi nga tekayita asikaali dereva ndeze ndi ugwayi gwa kuvuga kalibombwe kadi nkayita kalibombwe kaana katabu pitaako kikigwe njagala kunsitula mpaka munju kono ni wanje chikwetagisa kumpita mugambye ogenda mu hilo za kwetwala mulabi agenda mu nyumba nyala genda mu nju ntwala yitawo ogende takawo mugongo aha negwe kaana gwegwe kali nga tekayita Isaac mbuza kozi sigiri mekeza akabula genda mu nyumba nini ali naye tutandika kuyita bali takawo mugongo tekawo ebintu bino bannange ono tekawo mugongo bannaye bulijjo bwe mba ntwala amasigiri kandaba ono dereva bannange kiki munywa byakunywa ki mubitera okunkuba temulimu bikuba ggwe omwana agamba ati afuuka endogo ino okiba tenalaba mpawaabira speedi ntono ku budde bwennotuukirako mu nju omusajja omukulu omwana ono yalowooza byakusaaga kana akaana kataamu kenve wano eyo enjaga yammwe esaagala ensange yangu aggo wano ate nina n'okubala amasepiki ono laba ettabo sajja watu nasaamu obwangu kubonaabona kaakati kadi nga ono ayingirawo ng'akagamba nti tulina okwambala tugenda mu kyalo kwini gwogenda nani tomanyi tugenda mu kyalo ngamuganize sirina gyendaga sirina na budde bwebyo kamayina okebera oba naagenda nekakebera kalaba sijja kgenda kamaze okebera kalaba oba kanaagenda naye gwe kano kadi kakebera mu ssebo kalaba oba kanaagenda kantu katabbu nnyo efirimu egenda mu maaso kati yabuweetikka n'asooka abutwala mu kyalo kaakani n'olutuuka mu kyalo naye funyemu obuzibu kyenvudde kujja mu maaso g'abazzukulu labayo naye ngenza okukiraba nga ndaba kirimu obuzibu abaana bano bajja kulowooza nti ogobye bagobe taata nedda tebajja kukitwala bwe batyo ayagala kwetikkula mugugu kati ekyettabu ekiro tosobola kuleka ndi okwata kaliko kokazze omulenzi omulekeyo
kajja kulowooza alwo ekigenda maaso kati ku lw'obubi omuwala n'omulenzi bamuleeteddeko balowooza komye okubeera bombi kati amugamba ndi bulamunze buli kimu kinnemesezza omwana ku ssomero gyali akozeeyo ebizibu bingi era buli omwanda babubi ng'amugamba nti oba omwana omutwala ku ssomero kale ye Isaac nsobola omuzeeyo abawa engeri yonna ne school fees ndaziweereza bw'ogamba nti oli asomera eri n'ono asomera eno kireeta kwawula ate okwawula ekyo tekijja leeta mirembe abaana balina kukulira wamu ono tosobola mumuliza mu kyalo omulala n'omuzza mu kibuga ekyo kijja kukola kuba kwawula yamuga taata njagala nange mpumulimuku omwana ajja kunjabya mpuza pulesa afa mpusigaza sukaali afazaali naye pulesa yo kangisale nga bw'osazeewo kansigaza omuwala omulenzi gana yasalawo omulenzi addeyo omuwala asigale kale taata baba bwakisazeewo kaakati no ng'akwata mmotoka ng'akomawo kumbe mu nnyumba genda okwetegereza waliwo abeesinkanye mu nju genda okwetegereza balengera abantu bali omusomesa wa academics n'omwa gwe baakube laba ekigudde wano omusomesa academics baamutuga kati sabo be batta omwana oli alina abantu be yatta bave mu bwe tugenda maaso kati bakomyewo ono ng'agamba tumuwonye tumumaze muwona emirembe gidda babalese mu kyalo wuno mu ddiiro linda paati 2 linda kyakubiri kino kyekiddirira mu paati 2 nagambye nga bulijjo eminze nkuwereza bino betugenda olaba mu kitundu ekyokubiri eno y'obweto wegenda paati 2 yogifune naga MK Majestic Plaza tubagala nnyo mwena akuume atakuumira mpeera kisenge kyokka nga tata ye maama yebyonna nga n'omwana